Weewaawo. Kakati abalongo abakubanja baasitula dda enkundi. Naye abalongo abo oteekeddwa okubamanya. Era olina okumanya bulongo ki obusingira ddala okuba nti bwe bukulembeddemu. Akati kankunyonnyola obubaka bwo buno. Ogambye mu bubaka bwo nti wabadde muli ku nnyanja ng'olaba otudde ku mabbali g'ennyanja waggulu eno. Akati ku nnyanja eyo wabaddeyo abaana abato nga balinga abawuga naye ng'era nabo bali bbali eno. Kakati ne wavaayo ekyennyanja. Ekyennyanja ekyo ne kyagala okumira omuvubuka. Omuvubuka ne yeerwanako tekyamumize. Ate wagenza okulaba ekyennyanja ekyo nga kifuukamu ogunyonyi. Ogunyonyi nga gwa black and white, guli mu langi enzirugavu n'enjeru. Ekinyonyi ekyo nakyo ndoza ne kyagala okukola ebyeffujjo bwe bityo. Akati wagenza okulaba ng'ate wavaayo era ekyennyanja ekirala nga nakyo kirina bbulaaka mungi nnyo ng'akeeru kalimu katono. Ne kibaako omusajja era gwe kyadde kyagala ndowooza era okulya oba okumira. Omusajja naye ne yeerwanako. Kakati ne wavaayo eddoboozi erigamba nti ekyo tekijja kusobola kubanga naawe era kyadde kyagala kwongera kkubojja nga kifuuseemu ekinyonyi era omulundi omulala. Kakati kankunnyonnyola obubaka bwo buno. Lubaaliwo agatta ebitundu bibiri, agatta ekitundu eky'olukalu n'ennyanja. Bwe bwakabaka bwa mirundi ebiri, bwakabaka bwa Kabaka Mukasa n'obwakabaka Bulamu. Bwe bwakabaka obugatta olukalu n'amazzi. Mu audios ezisoose tukirambuludde bulungi. Waliwo wogambidde nti omusajja ali mu biddugavu ng'awuga mu mazzi agaddugala. Ne tukugamba nti ekitundu ky'ennyanja n'ekitundu ky'olukalu olina obbirongoosa. Akati twagala tukubire ddala omweso wano nga tukuweera ddala ne ansa n'ekyokkola. Kakati ekitundutundu nga muli ku mazzi ky'ekitundutundu ekikuyita essese mu bizinga mu Bwamukasa. Kyokka ng'essese eyo ojja kusooka kugenda wa Wannema. Mu audio eri eyasookedde ddala ky'ekitundutundu muwalabidde ng'ovuga omusaabaze ku pikipiki ne muggukira ku siteegi entinda. Ekyalo ntinda twakunnyonnyodde kivaamu ekigambo kitinda. Ekitinda ewa Wannema wayitibwa Ebukasa. Kyokka ewa Mukasa wayitibwa Ebubembe. Naye ewa Wannema wayitibwa Ebukasa. Kyokka Ebukasa kizinga. Kyokka omutalo okutudde Wannema wayitibwa Ekitinda. Kakati waloosa ovuga omusaabaze ku pikipiki n'omutuusa ku siteegi entinda. Kakati Kitinda akuyita kuba Kitinda ye Wannema, ye kaddu Wannema teyesse musulo. Kati bakuyita ewa Kitinda ye Wannema. Kyokka ojja kgenda ogenze kwegayirira Wannema mu kkowa eryo oba omuyita Wannema kubanga Wannema kitundu kya busungu mwatulumira. Ekitundu kya Kitinda omalamu wabibye n'alyoka adda mu bwa Kitinda n'atindira ensonga zo. Ebibye mu kitundu eky'obusungu olina omuwa omuggo gwakula nga zeedi. Waliwo gwaloosa emiggo gino egy'omunkwawa, kisinziira oloota miggo ki. Okitegedde? Emiggo egyo oba omuggo gwo gulinga zeedi, effumu, ensumbi, naye waggulu wano eba yakula nga ero ku mumwa. Ensumbi eyo eba ng'endeku eŋŋunda naye nga waggulu erimu ka ero. Okitegedde? Ogenda omubikke n'omubikka amabala asatu, ebbala erimyufu n'ebbala eryeru n'ebbala erya kyenvu. Okitegedde? Engoye ezo zinduza ziba zirina kubeera mu mita nga 3-3. Kakati awo nvuddewo kati nzira ku kirooto kyo. Waloose muli ku nnyanja nga waliwo n'abaana abawuga. Abaana abo abadde ku mabbali g'ennyanja nga bawuga abo balongo b'essese. Balongo b'essese. Era ndowooza bw'oligenda nabo ojja kubabikkako. Balongo b'essese. Kakati abalongo abo ogenza okulaba nga wavaayo ekyennyanja wansi. Bali balongo, ekyennyanja kijjidde mu bwamayanja. Obwo bwamayanja bwennyini. Okitegedde? Kitegeeza nti mu mweso gw'enkukuba olina ogukwata ennyo n'ekyokukola kye nkugamba. Ekyokukola mu kyo
abaana abalongo olina okubabikka ate olina okubikka mayanja. Mayanja no tatudde Sseguku, mayanja atudde Sseguku. Okitegedde? Mayanja oyo wa kitundutundu kya nnyanja. Okitegedde? Kitundu kya nnyanja, kubanga abalongo bali ku lukalu ne ku mazzi n'ekisinziro lota balongo ki. Kakati mayanja oyo jagende Sseguku omubikke amabala 4 mita ndozanga 2-2, ebbala erya kyenvu, ebbala erimyufu, ebbala erya kiragala, ebbala eryeru, omugabula amata, amagi, ogabulewo n'akanyama k'ensi kyandoza kajja kubeera nga afu. Okitegedde? Esseguku. Kakati ekituntundu ekirala ogenza okulaba ekyennyanja ekyo nga kiringa ekyagala okumira omuvubuka. Omuvubuka si mulala yeggwe. Bye bizibu bye tubagamba nti kati bw'obanga oli bulungi mu maaso suubirayo embeera embi ejja. Era mukola bulungi nnyo okuleeta obubaka buno n'okwekuumira ku mikutu gino nga mugiwuliriza nga mugoberera. Twabagamba ne bw'oba ogumiikiriza ota ne bw'oba toddibwamu, luliba olwo ojja kuddibwamu ekintu ekitandikubuuliddwa mulala. Okitegedde? Bugumiikiriza bwokka, ovaawo n'omanya ki ky'oli. Okwezuula kye kisinga. Obubaka buno kirungi nnyo bubaddiramu, buli omu n'amanya waagwa. Kakati mu kituntundu ekyo ekyennyanja ekyo kyagadde okumira omuvubuka yeggwe. Bakulaga nti singa oba teweetereezezza akabonero kwolaba ekyennyanja nga kyagala okumira omuvubuka mu maaso kati olwaliro oyinza okulaba olina akalimu okola tusuubirayo mbeera mbi yonna, naye ejjukira nti olina akugoba takutadde. Mu maaso oyinza okufuna embeera etali nnungi muganda wange, oba kulwala, mirimu, kufa, biki, naawe wennyini kulwala, oba naawe wennyini kufa, kugwa ku accident, biki. Kuba ekintu ekiri mu okumira kubanga kufa accident, birwadde, biki, mirimu, kufa, ebintu bituuka ku bantu bulijjo mu balaba eyo. Oli ng'abadde bulungi olwaleero n'asiraana, banka nejja netwala ebintu bye byonna, oba olina ogula poloti abantu ne bagiwoza ne bagikutwalako. Ebintu bwe bityo bye bireeta obubonero obwo. Kale no tolina kwerabira nti olina ebikugoba tebikutadde, naye nga biva mu kika, tebakulimbanga nti oliko amalogo. Kati awo nenvaawo. Kakati ekyennyanja ogenza okulaba nga kifuukamu ekinyonyi nga kirina black and white. Oyo mulongo Kizza yennyini atambulira mu black and white, mulongo Kizza. Ate kati oyo mulongo wa Kabaka Bulamu. Kale ekyennyanja kiri abadde mayanja, n'abaana bali boolabye ku mabbali g'ennyanja, era baana bessese, n'ekyennyanja kino baana ba mu mazzi. Kakati ate bavuddemu ne bakugamba nti n'olukalu lukubanja. Kwe kuvaamu ekinyonyi kino ekya black and white. Kinyonyi kya black and white tekikolera ssese, ekyo kya lukalu, ogwo gubadde mweso, ebadde ansa. Okitegedde? Kitegeeza nti ku lukalu olina okgenda ng'otambuza ensonga za Kabaka Bulamu n'obikka Kizza, ebbala eryeru n'eriddugavu. Kyokka ekinyonyi kiyita bye langi enzirugavu n'enjeru, naye kye ki? Ekinyonyi kituddemu obulongo bwa mirundi emeka? Tulina abalongo ababuukira mu bbanga ba kinyonyi. Okitegedde? Ba kinyonyi. Kyokka tekijjiddemu bwa Kizza. Kati bw'olimala okubikka omulongo Kizza, ebbala eriddugavu n'eryeru, ate osige entungo n'obulo n'ebinyeebwa ebiriibwako ebinyonyi, Kizza ajjidde mu bwa kinyonyi. Okitegedde? Era kati oyo Kizza yakuwadde obubaka obwo, kubanga ennyonyi edda okuviira ddala ku luberebereze zaayisibwangamu obubaka n'obutabuzaabuza bubaka bujja ku mutwe gwo, olina okumugabula ng'oyitira mu bwa kinyonyi. Okitegedde? Kati ekinyonyi ekyo ne kyagala ondooza okubojjogola, okukubojja oba okubojja abantu awo nabo ne beerwanako. Ogenza okulaba ng'ate wavaayo era ndowooza ekyennyanja ekirala era ndoza ne kifuukamu era ekinyonyi. Ekinyonyi ekyo kibadde kirina kale ya bbulaaka nga yesinga obungi, enjeru nga ntono, era nakyo ne kyagala okubojja awo omusajja n'ayagala okuera ne yeerwanako. Era ebyo byonna byogera ku ggwe. Olina kwerwanako, olina kulwana lutalo. Okitegedde? Kati mu katuntundu ako ne wavaayo eddoboozi ndigamba tekijja kusobola. Kyeki? Tekijja kusobola nga weerwanyeeko. Mu audios ziri ezisoose tulabye omusajja ali mu biddugavu nga awugira mu mazzi agaddugala ng'ayagala okugoba emmotoka eri bbaasi ne pikipiki eggaali. Okitegedde? Kyeki?
nti ku lukalu eno eriyo kabaka bulamu. Kabaka bulamu bwe yeegatta n'ekitundu eky'amazzi, amazzi gaddugala. Kyeki nti bikka kabaka, bikka abalongo, bikka kizza, okitegedde n'ebirala ebigenderako. Olwo lwe lukalu. Emikolo egyo gitambulira mu nnyanga za Walumbe, Ttanda. Kati emikolo egyo bw'onoogimala ogende Ssese, ojja kuba omaze okukola ennongoosereza. Kwe kwerwanako kwe bakugamba, ddoboozi ligambye nti tekijja kukusobola. Okitegedde, bategeeza kwerwanako. Bw'oba teweerwanyeeko kiba kijja kukusobola. Lwaki obulamu obusooka buno mubukulembeza nnyo ng'ekyomuwendo, ate ne mwerabira obulamu obujja mu maaso? Obulamu obujja mu maaso bwe butaataagana kye kisinga okuluma abantu. Nti wasooka oli bulungi ng'olina ssente, amaka galina, omukazi n'anoba ssente ne ziggwawo, emirimu ne giggwawo, kulwala, kufiirwa baana. Mu maaso biruma abantu ebyo. N'olwekyo ekisingako obukulu lumya obulamu obusooka, obulamu obuddako mu maaso weeyagale. Omuntu yenna bw'asooka n'obulamu obulungi mu maaso awunzika bubi. Omuntu bw'asookera mu kitundu eky'okubonaabona mu maaso abeera bulungi. Ekyo temuteekeddwa kukyerabira. N'olwekyo mweweeyo, mwerumye, mwenoonye, mwezuule nga mukyaliko akanyiriro, mukyaliko akaseko, emyaka gikyali mimpi. Si kirungi kukola lubaale ng'omaze kkula. Lubaale alina leebuleebu, alina ebintu eby'enjawulo, emigenzo gya lubaale mingi. Bw'oba omaze okkula myaka, waliwo ebintu by'otajja kusobola kusula mu mpewo, okutambula wano na wali. Leebuleebu wa lubaale alwawo okuggwa. Kale nno kyandibadde kirungi omuntu bwewezuula nti oliko amaanyi, otereeze ng'okyalina embavu, ng'okyaliko eriiso, okyalabwa, okitegedde, mu maaso obulamu bukunyumire. Obulamu buno obusooka buleme kukwemazaamu, kulaga nti gwe enkya tosobola kubeera bubi, otuuke n'okusekerera abajeera. No, ekiriwo olwaleero kyolaba ku balala naawe kyakisobola okujja ewuwo. Lumya obulamu obusooka, obulamu obw'omu maaso bukunyumire. Weewaawo yenze Mulangira Jjuuko mu Nnabuddu.